okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Wasuze otya omulungi omulabi wa 3ABN? Amakya ag'olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasuze otya? Yebale akukuumye Mukama okuyisa mu budde obw'ekiro n'akutuusa ku nkya olunaku luno olwaleero, erinnya lye lyebazibwe. Bw'obeera ng'enkuyege zikyakubira enduulu olina ensonga okwebaza. Si nsonga mbeera ki mw'oli, ate nze sigitegeera, naye Mukama waffe agitegeera. Kuba ye buli ekikweraliikiriza, buli ekikuluma, buli mbeera yonna agiteeka ku mwoyo. Ebyawandiikibwa byo bitugamba nti nga musindiikiriza okweraliikirira kwammwe gy'ali, kubanga ye akussa ku mwoyo. Mukama waffe yeebale kubanga akyakukuumye, weebale kubanga akyakuwadde omukka ogw'obulamu nti osobola okubeera ng'olaba ebigambo bino ng'ate bw'obiwuliriza. Akubuuzaako enkya y'olunaku olwaleero si mulala naye Kisomba Wilberforce. Ndi musanyufu okubeera awamu naawe enkya y'olunaku luno olwaleero. Nga tunaba kugenda wala, nja obeeko gw'oyita mukwano gwo, mulirwanaawo, aw'oluganda wo okubeera nti no naye atweyungako. Ayinza okuba nga akuli wala, muteekamu muteesika simu n'asobola okuba nti nno atweyungako mu pulogulaamu eno ensulo ey'enkya. Lwaki ensulo ya nkya? Ensulo ey'amazzi amalamu ekulukuta okuva mu kigambo kya Katonda ng'ejja eri obulamu bwo n'obwange. Tuleme okuwammanta n'ennyonta mu nsi eno ey'ekibi, naye tusobole okubeera nti nno tukusibwa era tunywesebwa ku nsulo eyo ey'amazzi amalamu nga si mulala ye Yesu Kristo era nga kye kigambo kye. Nkusaba Mukama akuwa omukisa. Kaakano tugenda kweyongerayo muganda wange ne mwannyinaze mu ky'okwiga kyaffe eky'olunaku olwaleero nga 12 March, kiriko omutwe ogugamba nti mutukuvu, 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 mutukuvu. Naye nga tunaba kugenda mu kyakwiga kyaffe olunaku olwaleero, simanyi kyakusabira ki ky'olina enkya olunaku olwaleero. Nga bukyali budde bwa ku makya, twetaaga okuyimusa amaloboozi gaffe mu kusaba. Era nja kusaba mu kaseera kano eno ensonga ezo eziri ku mutima gwo, ebyokusabira by'olina obisitule mu ssaala ate nga tunaba kweyongerayo. Kale katuwombege tusabe. Omwagalwa Katonda Kitaffe, tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu. Weebale kubanga otukuumye mu budde obw'ekiro obw'okwebaka n'otuwa enkya y'olunaku luno olwaleero, erinnya lyo lyebazibwe. Omuddu wo alaba era awulira ebigambo bino, ayita mu mbeera ez'enjawulo. Bangi balina ebyokusabira, school fees w'abaana, emirimu tegitambula bulungi, amabanja, ebingi ebibeeraliikiriza Mukama enkya y'olunaku olwaleero. Nga bw'otugambye nti gwe ensulo ey'amazzi amalamu, era n'osuubiza mu kigambo kyo nti na buli alinyiikira okunnoonya buli nkya alindaba. Mukama, tetunoonyeza kintu kirala kyonna, naye tunoonyeza gwe enkya y'olunaku luno olwaleero. Beera obuddukiro era ekiddukiro eri omuzaanawo, beera obuddukiro obujjanjabi era omusawo eri omuddu wo era omuzaanawo. Yongera okubeera buli sekinoomu. Mukama, tuli mu nsi enzibu, tukusaba Mukama ffenna oteeketeeke tusobole okubeera nga tunaawangula ensi eno. Ebisoomooza obulamu Mukama obimanyi, omuddu wo omuzaanawo byayitamu, kusaba omusobozese, omuwanguze mu buli kimu. Era Mukama waffe nga ensi eno bwetunyigiriza kikafuuwe okusubwa n'obulamu obw'eggulu. Ne tusaba Mukama otusobozese mu byonna bino ebyensi bwe biba biganye. Katonda waffe, tuyaayaanira obulokozi obuva gy'oli, otulokole Mukama mu bubi bwonna, tulokole eri emize emibi, tulokole eri obubi bwonna.
naye tuteeketeeke olw'obwakabaka obugenda okujja, ng'era tugenda oyiga ekigambo ekyo. Tusaba Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye, atuyigirize, otuwe omukisa Mukama nga tunafuluma mayumba gaffe, nga tunatandika mirimu gyaffe. Omukisa gukagubeere wamu naffe, okusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe, amiina. Waawo, Mukama akuwe omukisa. Kakati tugenda kweyongerayo n'ekyokwiga kyaffe olunaku olwaleero. Kiriko omutwe ogugamba nti mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu. Nkwebaza gwe eyakatweyungako, eyakatwegattako, weewale nnyo kubeera nti otweyunzeeko mu kyokwiga kyaffe ekyenkya ey'olunaku olwaleero. Olunyiri lwaffe tulusimbudde mu kitabo kya Kubikkulirwa essuula ya 4. Mujjukire tuli mu kitabo kya Kubikkulirwa, twetegereza obunnabbi, kitabo kya Kubikkulirwa essuula ey'okuna, tutunuulira ebiramu ebina. Essuula ya 4 lunyiriri lwa 8 we tutuuse. Bayibuli egamba nti n'ebiramu ebina nga birina buli kimu ebiwawaatiro 6, bijjudde amaaso enjuyi zonna ne munda, so tebiriiko kuwummula emisana n'ekiro nga byogera nti mutukuvu, 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 Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, eyabaawo era abaawo era ajja okubaawo. Ebiramu bino ebina Bayibuli egambye nga birina buli kimu ebiwawaatiro 6, era nga birina amaaso buli wamu njuyi zonna ne munda, so tebiriiko kuwummula emisana n'ekiro nga bigamba bitya? Nga bigamba nti mutukuvu, 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 Katonda omuyinza w'ebintu byonna, eyabaawo era abaawo era ajja okubaawo. Waaw, okwo kusinza, byo bisinza emisana n'ekiro. Ebyokuyiga bingi bisobola okuyigira ku biramu bino ebina, era olunyiri lunene birimu bingi bye tusobola okutunuulira bunnabbi buno mu kitabo ekya Kubikkulirwa essuula y'okuna olunyiriri olw'omunaana. Naye ekitabo kya Kubikkulirwa kino eno kitulagira ddala obukakafu nti endagaano enkadde kitulagira ddala obukakafu ku ndagaano enkadde n'obunnabbi obwatuukirizibwa. Tusobole okubeera nti n'obwo butannaba kutuukirizibwa, nabwo tusuubirira ddala nti n'obuki butuufu era bukakafu nnyo nnyini ddala. Nsomako wano ebigambo agamba nga bwe tuyize, emu ku mpisa y'ekitabo kya Kubikkulirwa kwe kuba nti kibikkula obunnabbi obw'enjawulo, obubonero ne kalonda yenna asangibwa mu ndagaano enkadde. Kibikkula obunnabbi ne kalonda yenna ow'endagaano enkadde mu details. Kigenda kitulaga endagaano enkadde, okunokolayo ebiribeerawo mu nnaku ez'oluvannyuma. Ekyo tekitegeeza kukozesa byabalala, wabula kubeera kugulumiza nti ebyayogerwa bannabbi ab'edda Abebulaniya birituukirira mu nkomerero ya byonna. Bannabbi ab'edda bye bayogera bijja kutuukirira okukoma ku nkomerero. Ekitabo kya Kubikkulirwa bwe kityo bwe kitambula, nti tekirimu bigambo bipya, naye ebyajja byogerwa bannabbi ab'enjawulo Abebulaniya kyo kyeyongera okunyweza nti ddala bintu bino bigenda kutuukirira. Temuli kipya mu kitabo kya Kubikkulirwa, ensonga lwaki okwongera okukitegeera tuddayo ku bitabo biri ebirala. Ensonga enkulu mu byonna gye buva ne gye budda okuva ku lubereberye okutuusa ku Kubikkulirwa, ensonga enkulu kusinza, ate okusinza
kutwaliramu embeera zaffe zonna ez'obuntu n'okubeerawo kwaffe. Kakati bwebanga ye ensonga enkulu mu kitabo kya Mubuulisi Bayibuli etugamba nti no tewali kipya wansi w'enjuba, ne mu kusinza tewali kipya. Kakati ekyawo kyakubikulwa ebintu tebiva mu bbanga, obubonero n'ebikozesebwa n'olulimi olukozesebwa. Yokaana okuyita mu kulungamya kwa Katonda akwewola okuva mu bitabo ebyawandiikibwa edda newankubadde nga ye yafuna kwolesebwa. Kyekikulaga ki nti Bayibuli ddala erina obugundiivu obw'enkukunala nti kigambo kya Katonda, kubanga oyo yawa Yokaana obunnabbi buno y'omu ye yalungamya Ezeekeri ng'awandiika ekigambo kya Katonda. Kino naddala bwe kiri mu kubikkulirwa essuula ey'okuna mu lunyiriri olw'omunaana lwe tutunuulidde. Ezeekeri, Isaaya ne kaakano Yokaana bonna baalaba ebiramu bye bimu, bonna baalaba ebiramu bina. Bw'ogenda mu kitabo kya Ezeekeri essuula emu, olw'obudde tusobola kugisoma naye naye bw'ogyetegereza ekulagira ddala ebiramu bino ebina. Bw'osoma Isaaya, mu Isaaya essuula ey'omukaaga olunyiriri olusooka awo, Katonda bwe yeebikkulira Isaaya naye olabya ddala nga naye alagibwa ekifaananyi kino. Baserafi baali bayimiridde waggulu w'entebe ye, buli omu yalina ebiwawaatiro 6, ebibiri nga bibikka ku maaso ge, n'ebibiri nga bibikka ku bigere bye, n'ebibiri we yabibuusa. Ebyo tubisoma mu kitabo kya Isaaya essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'okubiri. N'olwekyo bannabbi bano bonna Isaaya, Yokaana, Ezeekeri boogera ku nsonga yeetya, ensonga y'emu. Njagala nsomeyoko ennyiriri ntonotono mu kitabo ekya Isaaya. Isaaya essuula 6. Ezo gamba iyo no musajja ebigambo ayogera byogero basi bwe biri. Naye gwe atalina mukisa kusoma Bayibuli olina omukisa okuwulira. Ensonga lwaki njagala gendayo nkusomereyo. Bayibuli egamba nti balina omukisa abo abawulira. Tokoma bukomi kuwulira naye n'oteekesa mu nkola. Bwe twali nga tukula nga maama wabanga yagambye okubaako n'ekyokola n'otakikola gamba mwana gwe towulira. Sigamba nti nno ebigambo byayogedde tewabiwulidde, naye wabiwulidde naye tewabiteekeseza mu nkola. Ekitegeeza tewawulidde, yatawaanidde bwereere okwogera, tolina kyokoze. Naye kobera omuwulize nga ogondera ekigambo kya Katonda okusinziira nga bwe tukiyiga mu kigambo kye. Isaaya essuula 6 n'olunyiriri ngenda soma olusooka n'olwokubiri. Bayibuli egamba nti mu mwaka kabaka Uziya mwe yafiira nalaba Mukama ng'atudde ku ntebe empanvu eyagulumizibwa, n'ekirenge kye nga kijjula yeekaalu. Baserafi baali bayimiridde waggulu we, buli omu yalina ebiwawaatiro 6, ebibiri yabibikka ku maaso ge, n'ebibiri yabibikka ku bigere bye, n'ebibiri yabibuusa. Bebo baserafi nga bwe tubalabye mu kitabo kya kubikkulirwa essuula ey'okuna olunyiriri olw'omunaana nti no bano oba ebiramu bino ebina yo kubikkulirwa biyita biramu. Isaaya abayise baserafi nga balina ebiwawaatiro 6. Katulabe Ezeekeri ye waba aboogerako atya. Ezeekeri essuula 1 olunyiriri ngenda soma lwa 9 nzikirireko katono wansi nkome ku lw'12. Ezeekeri essuula 1 olunyiriri lwa 9 nzikirire mpaka ku lw'12. Bayibuli egamba bweti ebiwawaatiro byabyo ayogera ku biramu ebina. Ebiwawaatiro byabyo byagattibwa buli kiwawaatiro ne kinnaakyo. Ono ayongera okunnyonnyola. Tebyakyuka bwe byatambula, byagenda buli kimu nga byesimbye. Olw'10 ekifaananyi ky'obwenyi bwabyo byalina obwenyi obw'omuntu
era ebyo byalina ebina byalina obwenyi obw'empologoma ku lubiriizi lwa ddyo, era ebyo ebina byalina obwenyi obw'ente ku lubiriizi lwa kkono. Ebyo byonna byalina obwenyi obw'empungu 12, n'obwenyi bwabyo n'ebiwawatiro byabwo byali nga byewuunyisa, byawuse waggulu. Ebiwawatiro 2 ebya buli kimu byagattibwa wamu n'ebibiri ebyasaanikira emibiri gyabyo. 12. Era buli kimu byagenda nga byesimbye omwoyo gye gwabanga gugenda gye byagenda, tebyakyuka bwe byagenda. Abadde ali mu kunnyonnyola ebiramu bino ebina. Era nga ku bikulu era bwe yayogedde nti birina obwenyi empologoma, obwenyi obw'ente, obwenyi obw'omuntu n'obwenyi obw'empungu. Ekyo nakyo tweyongedde okukiraba n'okukyetegereza wano we tubadde nga tuli mu kulaba. Naye omuwandiisi wakasimuka yeeyongerayo n'agamba nti mu ssuula esooka eya Ezeekeri nabbi annyonnyola okwolesebwa, ezimu ku nnyiriri ezo ezensomye, nabbi annyonnyola okwolesebwa kw'entebe ya Katonda n'ebitonde ebyali bigyetoolodde. Weetegereze bye yawandiika ku bitonde bino. Bwe tusoma olunyiriri luno agamba nti ekifaananyi ky'obwenyi bwakyo byalina obwenyi obw'omuntu, era ebyo bina byalina obwenyi obw'empologoma ku lubiriizi lwa ddyo, era ebyo byalina obwenyi bw'ente ku lubiriizi olwa kkono. Ebyo byonna byalina obwenyi obw'empungu. Nga ekitabo kyakubikkulirwa bwe kijjuddemu obubonero, tuyinza okutegeera nti Katonda mu ggulu teyeebulunguddwa kkuumiro lya bisolo ebitategeerekeka. Ekyo kikakafu nti nga bwe tuli mu kutunuulira kubikkulirwa olulimi olw'obubonero, tekitegeeza nti Katonda yeebulunguddwa ebisolo ebitategeerekeka. Nedda, ebitonde bino bitutegeeza ku ngeri ya Katonda. Okuba nga byonna bijjudde amaaso, kitegeeza Katonda amanyi byonna. Mu bufunze bino bitulaga ngeri ya Katonda, si nti no bisolo oba bitonde ebiri awo ebyebulunguludde na mulondo ya Katonda ebitategeerekeka, naye byongera kutulaga Katonda waffe. Ebitonde bino bitutegeeza ku ngeri ye, his character, nti Katonda amanyi byonna. Obutawummula kitutegeeza nti alina amaanyi gonna so takoowa. Katonda waffe tawummula, alina amaanyi gonna, ye takoowa, teyeebaka nga ffe we twebaka n'okola n'owuyanga okoye. Katonda ye akola, abeerawo okutulwanirira, okutugabirira emisana weewaawo n'ekiro. Ye takoowa, obugabirizi bwe bubeera wamu naffe emirembe gyonna. Ensonga lwaki ebiramu bino ebina bigamba nti mutukuvu, 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 biraga obwakatonda we obugundiivu, nti ye Katonda mu busatu
oba mu basatu, Katonda omu mu basatu, Katonda Kitaffe, Katonda Omwana ne Katonda Omwoyo Omutukuvu, bonna batukuvu era bagabana mu bwa Katonda. They are all divine beings. Nolwekyo ow'omukwano twetaaga naffe okukimanya nga tuli ku nsi kuno eno okugulumiza Katonda waffe nti mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu. Ebiramu bino ebina bitulaga engeri ya Katonda. Biri era byetolodde entebe ya Katonda. Bitulaga engeri ye nga bwali era bwafaanana nti Katonda waffe amanyi byo byonna. Okusaasira kwe kuli wamu naffe ebbanga lyonna lyonna. Era ye mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu emirembe gyonna. Njagala nsomeko mu kitabo kya Kuva essula 26 olunyiriri olwa 31. Kuva 26 n'olunyiriri ngenda kusoma lwa 31. Yes. Kuva 26 31 Bible egamba nti era alikola ejjiji, olikola ejjiji erya kaniki n'ery'olugoye olw'effulungu n'olumyufu n'erya bafuta ennungi erangiddwa ne bakerubi omulimu gw'abakozi amagezi bwe kirikolebwa. So era wano tulaba nti nno ne mu yeekaalu ey'oku nsi kuno eno nga Musa ali mu kuweebwa ebiragiro olw'engeri yeekaalu gy'erina okuzimbibwamu. Kwaliko bakerubi. Jjukira nti Isaaya ye yabayise bakerubi, Ezekiel yabayise ebiramu 4 ne Yokaana Mukobeko yabayise ebiramu 4. Naye nga bakerubi bano kye batuyigiriza, kye bati mu kutuyigiriza oba kye tulaba wano eno kwe kubeera nti nno tukitwala nga mutawaana mukulu bulijjo okusinza n'okutendereza Katonda waffe. Mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu emirembe n'emirembe. Era byo ebiramu bino bikikola emisana nadi n'ekiro. Tulina okubeera nga naffe buli kiseera tusinza Katonda. Abamu balowooza nti okusinza yesaawe ya divine, kasemala okuggwa nga bagamba kulikayo mu kusinza. Naye ekyo si bwe kiri. Nti kati ndi mu mirimu gyange kati siri mu kusinza. Nedda, okusinza Katonda tumusinza buli wamu, buli wamu, buli wamu, buli kiseera. Atwebase awo tubadde tutegeera kigenda mu maaso. Naye kasita tumala ozuukuka bwe tuti twetaaga okumusinza. Lwaki? Kubanga mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu emirembe n'emirembe. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'okitwala nga mutawaana mukulu munene nnyo gy'oli okubeera nti no Katonda omusoosa mu buli kimu era omusinze mu buli mbeera, mu buli kiseera, buli wamu w'obeera. Mukama akuwe omukisa. Nsaba mu kaseera kano eno twewombeeke tuweeyo okusaba ate tulabe nga tukoma wano olunaku olwaleero tutandike emirimu gyaffe. Katusabe. Katonda Kitaffe omwagala tukwebaza olw'okwagala kwo, tukwebaza olw'okusaasira kwo. Tukwebaza kubanga oli mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu emirembe gyonna. Weebale Katonda w'abajjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Katonda waffe naffe twagala kubeera baana bo, tukusaba otwanirize bulijjo, ekisa kyo n'okwagala kwe kitukulembere, otukuume eri obubi bwonna, tusobozese okusinzanga bulijjo na bulijjo, tuleme kubeera nga babo saawa ezimu ate saawa ezimu nga twekolera byaffe. Naye tusobozese okubeera nti nno nga tukola emirimu gyaffe, muddu w'omuzaana wo ng'afuluma enju okubaako byakola. Omukisa gwo gweyongera okubeera wamu na buli ssekinoomu, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Wow. Kwebaza okuba nti obaddeko ku 3ABN
tovaako wakyagendayo programs endala nyingi nnyo ng'otambula. Waliwo kye bayita Avento Media App. Ng'otambula ng'ogenda ku mirimu gyo osobola okweyambisa app eyo. Teeka buteesi ku ssimu yo n'osobola okubeera nti n'ogenda mu maaso ku 3ABN TV. Tovaako program endala zikyajja naye nze kankwagaliza olunaku olungi Mukama akuume. Tusisigane nate olunaku olw'enkya Mukama nga ye mubeezi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.